Abatulaba ku tumwebaze Godfrey Post once again mbagala nnyo abeera ku Facebook abeera ku YouTube n'ababeera ku Soul TV nga mutugoberera nawalala wona wetutuuka. I just want to welcome you and I want to thank you mwabagenda maso n'okubanga musharinga information yaffe especially eva mu Christian entertainment. Fe tubeera mu Christian entertainment tutambuza Yesu tutambuza njiri ya Katonda. So lunaku olwaleero ndine malaika manyi abaana abato babeera ba malaika ya okusinzira ku Bible ne Yesu yagamba muleka abaana abato bajje eri ye sinze ye ayagala nnyo abaana abato naye this time tuze ne talent, one of the best talent in Uganda je tulina mwe mubadde muli eyo mutera kubeera eyo ne mulaba simanyi abaana simanyi bani but today you are going to prove that we have the best talent in East Africa and all over the world naye nga mwana muto. So that means kati mwabakulu mwongere okwenyweza naddala mu industry yaffe eya gospel eya Christian. Olunaku olwaleero tusinzidde wano ku Beats House e Makindye nanga tugenda kubanga twogerako n'omu ku banene mu ggwanga ate nga mwana muto ate nga muyimbi agenda kubanga atubuulira obulamu bwe yani yajawane yamuinspiring okuyimba era ennyimba ze tugenda kubanga tulisanga kimanyi bangi muzirina mumulabye nnyo ku TV mumulabye nnyo ku radio ne ku interviews ez'enjawulo naye ate ne yaffe eri special, it's a special interview. Awo mugenyi waffe kamuleke eyanjule sigenda kumubanjulira ye kaabe eyanjulire tutandikiraawo. Soka weyanjule ku batulaba wabulira amannya go oyina emyaka emeka oli mu kyakumeka yababuzeeko. Amanya gange nze rinic Jemimah the dreamer ndi mu P3 nina emyaka 9 gyokka. Oli mu P3 osomerawa? Nali nsomera kuva in junior school naye kati nagenze ku Gombe junior. Gombe junior. Oh, nice to meet you. Jemimah soko tubulire embeera eri ekya kusomera oba osoma kamubadde mu lockdown kati. Obadde okola ki mu kiseera kino ekya lockdown ewaka nga tetunatuuka ku music? Badde nina lessons za guitar nga n'okuyimba. Obadde olina osoma guitar n'abaana abalala oba gwe wekka obadde ofuna special training? Tubadde n'abaana abalala tuli basatu fekka. Mwekka? Naye mwaba basatu nga gwe abasinga? Ffenna tuli twenkana. Mwenkanankana? Naye ku experience gwe gy'omanyi nabo bwe baba batuuza abaana abasatu ne bagamba tukubiremu ku gita gwe weewa level ki mu bo ofuna kyakumeka? Ofuna kisooka. Okay. Emboozi bwetyo bwetandise mu masanyu amangi. Kati tutandikiraawo. Watandika ddi okuyimba? Natandika okuyimba nga nina emyaka 5 naye okuyimba ebiri serious tandikidde muno mu January. Ate bannaye Jemimah agenda kumalako enseko zigenda kunzita buli agambye mbu okuyimba ebiri serious ate ffenna twayimbako nga tukyali bato nga mufuna ennyimba ng'oluyimba olwa Dennis Sekane muluyimbamu mu version eyammwe nga si bye bituufu. Kati watandikira ku nnyimba ki nga tetunatuuka ku bya serious ze watandika okuyimba ezizo zogamba bino bye nasooka okuyimba byali bifu naye ze watandikirako zaali zitya? Zaali awo bato just kuyimba. Naye bwatuuka ku myaka 5 notandika okuyimba ebiri serious? Bwatuuka ku myaka 9 notandika okuyimba ebiri serious. Kati soko tubulire watandikirawo okuyimba ng'okyali mu ssomero oba ng'otonayingira ssoma? Natandika okuyimba nga ndi ku ssomero nga nsoma. Mu kwaya? Okusomera tulina kwaya. Temuyina? This is wonderful. Then otandika mpolampola ani yakuinspiring okuyimba? Baby Gloria, Levixone, Pastor Bugembe, Judith Babirie, Copy Bly, Exodus. Gwe abantu abakuinspiring bonna nga abantu banene nnyo. Tubaddemu abantu abakuinspiring okuyimba bewalaba ne weegomba n'ogamba nti njagala kuyimba afuuke nga bano. Tubaddemu asooka Baby Gloria, Levixone, Pastor Bugembe, Bugembe, Copy Bly, Exodus.
Judith babiri. Mwabo bonna boyogedde. Luyimba ki osinga okwagala katusokere ku Levixone? Chikibombe. Osano omanyi kulukuba mu gita. Manyi ne Tanda Replay. Nalo sobola okulukubamu mu gita. Tugenda tuka waawo. Kati ezize ennyimba zoyimbye. Abantu baziraba ku YouTube ne ku TV kweziri ku radio bazanya naye kati gwe tubuulire engeri tukufunye oyina ennyimba nga mmeka ezizo? Ennyimba nnya. Ngoyina zonna zirina video oba ezimu tezirina? Ezimu tezirina. Mmeka ezirina video? 2. Audio wo omukolera wa? Nzikolera mu studio nyingi naye terakoleramu makindi wa Brian Beats. Okay. Wano bwe tuli wennyini? Wow. Atulaba wano bwe tusinzidde Brian Beats House wano ku Beats House emakindi ewa producer Brian Beats era Jemimah wakola ennyimba ze ezimu si zonna naye zemuwulira ezo ezisinga okuba ez'akabeezo era gwe wakitegeera naye ebiseera ebisinga kyewunyisa osanga omuntu omukulu nga Eddie nga tasobola kukuba wadde kiyemu eya keyboard oba gita. Abantu bangi nnyo nga bakuze naye nga tasobola wadde n'engoma zino ezaffe zetukuba naye kyewunyisa okusanga omwana omuto. How old are you? 9 years ng'asobola okuba nga akuba gita ate ng'ayimba. Ekyo no kyanjawulo wadde abantu bangi mubeera nnyo mu makanisa ne mugamba mukuba ebivuga naye waliwo okuba ekivuga ate n'oyimba. So ebiseera ebisinga tekisangika. Nolwekyo when I tell you that we have a great talent in Uganda, buli omu yandibadde asitukiramu ekisooka kunoonya nnyimba ze, ekisooka kumuyita mwabalina amasomero mwandibadde mumuyita kubanga kati abaana beetaaga omwana munnaabwe aba entertaining abasanyuse osinga kuyimbira wasooka otubudde actually nga tunatuuka neyo mu maaso. Osinga kuyimbira bukyanga otandika okuyimba abantu kyabakuyita ogenda n'oyimba no performing? Oluusi ntera ogenda kuyimba eri wa Evelyn Lago. Yes. Oluusi ne ku TV. Baze bakuchaza nnyo ku TV. Ne ku radio. Radios. Wow, that's good. In future muyimbi ki mu Uganda gwe weegomba kosi bali bakuinspiringa naye kati olwo muyimbi gwogamba nti njagala kati nyimbe ntuuke ku muyimbi ng'ono oba ali international gwe weegomba? Levixone ne Baby Gloria ne Levixone. Yes. Andowooza Baby Gloria ne Levixone muwulidde lulina kulabako ne Levixone ng'omusabira essaala. Owulira otya okusinkana Levixone? Nawulira bulungi nnyo. Ani yakutwalayo? Taata wange. Daddy we yakutwala? N'ogenda n'osinkana Levixone. Asooka otubulire wasinkana Levixone wawulira otya era wamugamba ki era ye yakuddamu ki? Nawulira bulungi nga musisinkana namusaba collabo Levixone nakkiriza. N'osanyuka? Yes. Kati collabo mugikolako oba temunatandika temunayingira studio okugikolako? Tetunnabayingira studio. Okay. Mu nnyimba zo z'olina akayimba kikosinga okwagala? Zonna nzaagala naye era wabeerawo akayimba koga kanoko kange nkaagala nnyo? Yeggwe. Wow. Akayimba ketugenda okuba nga tuwulira kati bakayita Yeggwe. Akayimba ako wakakoledde video? Tetunnakalina just lyrics. Naye lyrics weziri era musobola ogenda tugenda kwabulira YouTube bagendeyo basubscribinge badownloading akayimba ako katambule era kati ketugenda okuba nga tuwulira ogenda katukubiramu kati abantu bonna abakulaba abanasharinga bonna osooka bakubiremu akayimbako basooke bakawulire. Okay. Sangula matega gange gwa mulesizana mutuzekesa yego nanyini ulamu bange gwa sangula matega gange gwa mulesizana mutuzekesa yego mukona singile bilala bana yesu bana kufuna mulenzi sanyo
lya mbugana kyobola bafuba soma ekigambo ekyo kikotirezeretera bakibulya bikoco ebbanga ly'emasese naawe kakasekananako yasinga zinakuwangula essula zakyuka enyirizo nalisama ebitabo byakyuka nali mukulu ligandeka nga muzavuzi pakatizo natukata yegwirosi gwemasi gwesiya bulamuzi kotinanafananata. Wow, this is beautiful. Akayimba kalungi. Ani yakwandika akayimba ako? Bamwita Exo Apostle. Exo Apostle. Yawandika zonna zonna ennyimba zo oba kwake yawandika? Yawandika Yegwe ne Dream ne Tuyimisa Emikono. Wow. Kayimba ako nga kalungi nnyo. Alexi. Kayimba kalungi. Kakati abantu bangi nnyo babeera n'amasomero. Anga balina emikolo egy'abaana. Abantu balina programs ez'abaana. Omuntu ayinza okubanga akulabye n'akwagala ng'ayagala okuyita ogenda oyimbireko ku mukolo, oyimbireko ku baana ku masomero, wadde tuli mu lockdown, akola atya? Akuba ku namba 0704 33 82 33. Eyo yani? Ya auntie wange manager. Ate bana tugenda kwatwogera tujja munoonya wali tugenda manager agenda tunyumiza emboozi wano ono bwakukubira soko tubule performance ki zobadde okoze wogenze ng'oyimba bakuyisire oyimba abantu awenjawulo tubulireko wali ogenze n'oyimbira abantu era awasingo kukyamala n'ogamba nti nalinnya ku stage eno nensanyuka ewasek Martin kyali kirungi nnyo asooka otunyumize bwatuuka stage kikye walaba mu background abantu kyali kitya? Kyali kirungi. Watuukawo no kikye walaba sooka otunyumize ku mboozi nti bwenatuuka ku stage nendaba amataala nendaba abantu nensooka nentyamu oba tewatyamu sooka otunyumize saatya nayingirawo nensooka nembakyamula buli omu nasooka nagamba kiki kino tetuyina. Awo n'obakuba omuziki. Mu bitundu ki bye mwali mututeko oba performances zazaakola ez'amaanyi nga gwe wogamba nti olunaku luno bwe twatuuka ku stage crowd yonna yakyamuka? Stage gye yasinga okikuba ennyo gyali infact alinga asooseeko eya Martin Seku nga launchinga ku bigere ebyo launch y'olwo oluyimba ye stage gye yali bamuyiseeko ennene gye yasookerako. Kyali kitya? Kyali kirungi nnyo kubanga yakikuba n'ayimba oluyimba olusooka ng'abantu bakatonaliza bonna abaaliwo saizi ye tewali gwe baasanyukira ng'ono kubanga yasooka n'ayimba oluyimba olusooka abantu ne bawaga ne basaba oluyimba olulala. MC nagamba ne omwana tumwongera abantu ne bawaga ne basaba oluyimba olulala. In fact yakuba ennyimba 3 ne bamufuuwa ssente kwegamba kyali kirungi nnyo naye yavaako nga takyabitegeera ate nga performance ya performinga live teyali CD live band. Wow. Kyali kirungi nnyo era baagala checking out gundi ye gye eri ku YouTube eyo performance gyasookerako. Now this time atufunyeyo Jemimah y'omukuba betulaba betunulidde ate nga superstar. Agwe nga gwe omulaba wa in the next 10 years to come? So far kati we tuyimiridde okusinzira ebbanga lyajjiddemu ery'omwezi ogumu twatandika mu covid okuyigayiga bino naye atandise okuyimba mu mwezi gumu mu myezi egiyise emabega kati ndowooza awezeza like 3 months naye mu bbanga lyajjiddemu mwaka gwaleese ku level gyaliko ekintu akikubye kati bw'anaatuukireyo mu maaso ate agenda kubeera w'amaanyi nnyo. Mu myaka 5 awo egijja mu maaso Jemimah nsuubira mulaba wala nnyo kubanga olaba level eno gy'aliko alina baasinga bakimazeemu emyaka 2 naye ng'abasinga nga tebamanyi kukuba gita ng'obanoonya n'obbanoonya kati tokyabalaba ng'obanoonya n'obbanoonya by the way kyenjagala n'okugamba abayimbi ba gospel tebapromotinga kintu kyabwe naye ffe kye tutadde mu Jemimah twagala tupromotinga ekintu kye. Bayimbi ba gospel ekisinza obbasuula ebintu babiyimba ne babireka eyo tebabipromotinga tebabifaako kwegamba ogenda omunoonya omuyimbi ow'amaanyi nga tokyakola ki nga tokyamulaba. Kati ensangi zino omulaba Levixone akikubye nnyo nti ekintu asigala akola ki akipushinga tazikiza kati kyova ne Jemimah kye twagala omuteekamu tubeere ng'ekintu tukiwaga teri kuzikiza paka watuuka ne waba atuuseyo eri kisigale nga kiri ki nga kiri ku top.
otuwaddeko katono banaye nga tubadde tukyanyumirwa naye anyway it's fine abadde mukyanyumirwa akayimba ate mugende ku YouTube soko babuulire YouTube yo bagiyita batya YouTube yange bagiyita rinic Jemimah ne Facebook rinic Jemimah TikTok rinic Kirabo Instagram rinic Jemimah Twitter rinic Jemimah. Wow. All platforms zino ziliko. Kagambo kiko gamba abawagizi bo abakulaba bonna okwetolera ensi yonna. Bagamba mwena bafanzi bange ne bayimbi banange tino don't give up. Yeah. Abaana tulina abaana abamaze ebibuuzo aba P7 n'abalala abali waka abasiiba batayaya abasiiba ku TV kati kicho bagamba bakole batye ewaka mu kiseera kino. Bakole bulungi. Bakole emirimu ki babere ku TV. Na TV bagirabako katono. Abantu bagenda kubanga bakukubira nnyo amasimu amaze okulaba nga baagala kufuula ambassador kati njagala kubuuza angojeko Uganda gwanga kiri ogamba nti njala bwenva wano mu Uganda ngende nyimbireko eri gwanga ki mawanga mu nsi yonna. America lwaki anti waliyo abazanyi bangi bemanyi ngabaani Henry Danger, Thundermans, Game Shakers, waliyo ne Salman Cat, I Carry, ne Miraculous. Wow, that's beautiful. Kakati obubaka bwo obusembayo obugenda eri daddy obugenda eri bonna bakuyambako bonna abakulaba obubaka ki bw'obagamba? Mbagala nnyo mwenna bafanzi bange family yange mwenna mbagala nnyo Katonda abankuumire era abawangaze. Amina. Abantu olina okuddamu n'obajjukiza bagenda okusanga music wo abagala kuyita ku mikolo abagala kuyita ku masomero mu makanisa ag'enjawulo ugenda oyimbe bakola batya? Basooka ne bakuba ku namba 0704 338233. Wow. Ne ku Facebook kolesa rinic Jemimah, TikTok rinic Kirabo, Instagram rinic Jemimah, Twitter rinic Jemimah, YouTube rinic Jemimah. Teacher wange bamuyita Bob Mike. Yansomesa gita. Okay. So kati ogimanyi bulungi osobola n'okukuba ennyimba endala nga sizizo oba tonaba kukitegeera bulungi ekyo? Osobola okukuba ennyimba ki lw'osobola okukuba olwa gospel olw'omuntu omulala ogamba nti luno osobola okukuba gita? Thunder Replay. Wow, that's good. So abantu abatulaba this is a surprise for you and you are not expecting it to happen. Naye let us dedicate this to all of you fans from you. Akakayimba ketugenda okuba Thunder Replay. So ka dedicating ku bantu bonna abawagizi bo abali ku social media yo abali ku YouTube yo abadownloading kubanga nabadde ku YouTube yo nga ndaba abantu basubscribinga videos zo bazaagala nnyo neso ko bakubira akayimba soko kabasindikire bagambe then tukakube. Angenda bakubira akayimba ke bayita Thunder Replay kalungi nnyo ka Levixone. Okay. Abatulaba katugenda kusimbula nakayimba ka Thunder Replay. By the way, abantu abamu aba inspiring Jemimah bebali ye Levixone bebigoria n'abalala ne Exodus naye mainly Pastor Bugembe. Levixone Katonda muwadde ekisanti recently winninga ne Global Music Award mu gospel era omuntu kirungi nti oba wegomba omuntu olina okwegomba omuntu alina watuuse era oli katuufu chovola bakati ate nawe ogenda kudduka ku speed era bwe tunamalira interview eno yonna bwe tunamala okujja uploadinga ogenda kulaba nga abantu bakubira amasimu kubanga olina ekyenjawulo katusimbudde n'akayimba ka Thunder Replay. Okay, tugende. Thunder Replay, my girl, Thunder Replay. Thunder Replay, my girl, Thunder Replay. Wonder Woman, today, tomato gede, sikala tukule kwanga muje. Not to wanga,
tucheze muziki gugukute ogayasi guguwunge onana cheza 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 na mwenye onana cheza na huyo turn the replay my girl, turn the replay turn the replay my girl, turn the replay okay andoza akayimba ko mukawulidde tukyagenda maaso n'okubanga tuwayamu ane talent je tusinga okubanga twenyumilizamu especially in Uganda and East Africa and all over the nation and all over the world kubanga si kyangu nnyo okusanga abaana abato ate nga bamanyi kuyimba nakukuba ebivuga ekyo si kintu kyakusaagirako wabula kibeerawo nti Katonda ayamba omuntu n'amuwa n'ekitone ate n'amukwatirako nafuna n'abantu basobola okubanga alinyirako n'agamba nti njagala kufuuka nono nawe oyinza okubanga olinayo omwana kati bw'abayo omuzadde ng'alina omwana agala kumuleeta omuyigirize okukuba gita osobola olina bw'oyigiriza tonafuna just mbeerawo nga kyebansomesa nkisomesa best friend wange bamuyita Chloe. tulina omuze nti twagala nnyo ebintu ebiyidde naye ate nga tulina okuva wansi nga tupromotinga talent tugituuse waggulu si kutandikira waggulu ate tugiteeke wansi nedda n'olwekyo Baby Gloria yakula n'abalala baakula kati talent gye tulinawo currently ye talent ya Jemimah kubanga ate platform zonna waali tete temugenda kubanga mwekwasi Godfrey mwebaze gabadde agange ndowooza tugenda basibirayo n'akayimba ke tutakubyemu sityo tukubeeyo akakayimba tugenda kuba kayimba ki Dream of course naye nga kirungi nnyo ne tumala n'akayimba ke bayita Dream so tulina okutuukiriza ekirooto kyo nze ku lwange ne tiimu yange I'm very sure Katonda agenda tuyamba tugenda tambula naawe amina katukube Dream tubasiibule nabalanga kutipina nababayimbi nga bayimba nafuna kirata salunakululija nabala mukubali ba super duper star. I started writing some songs in my little scrapbook, learning some piano playing and some guitar. This is how far I have come, and you know I'm still going so far. Silly zikiza mpakangandale mukamanga fude tandonange. A dream like no any other dreams, and in a chirato niganga. Spachirato lulichal munashtuk na olina chirato. A dream like no any other dream, tasulanga. Chirata chonga chirata lulichal munashtukirila. Dreamers like you and I never give up. I look for opportunity in a problem to make dreams a reality, yeah. I will never give up. I will always rise up, one step to another. I know I will be there someday. Wow. Okay, ndowooza nga tetunamaliriza engeri gy'oli mulokole. Adde nsaba otusabireyo okusaala eri tunula eri mu kamera. Abantu bonna abawagizi bo abakwagala bonna naffe abazze otusabireyo okusaala eggalawo interview yaffe y'olunaku olwaleero. Twebaza Katonda atukumye nga tukyali balamu. Twebaza kubanga bangi abantu abafudde naye twebaza kubanga ffe tetunnafa. Mukama Katonda nga twebaza olw'obulamu bwaffe, twebaza kubanga tulina ekyokulya n'ekyokunywa. Twebaza Mukama Katonda ffe atuwadde ekirabo eky'amaanyi. Katonda wange webala olwa buli kimu ky'otukoledde Katonda wange mu linnya lya Yesu mwasabidde. Amina. Oh, that's good. Bwetyo bwe tubadde bwe tutandikidde ebibuuzo bibadde bingi. Abangi mukyanyumirwa obuyimba naye embeera y'obudde etukwatamu oluusi bigambo bingi naye tujja kubanga twongera okunoonya Jemimah wanaabeera n'ekivulu wonna. I'm very sure onotuyita tubeerewo. Performance yonna wegenda okubeera I'm very sure ndowooza baze mutufollowinga mutumanyi nti ffe bwe tukwata ku muntu tetumuleka
tuteekwa okutuuka ku nsonga yaffe gye tuba tuluubirwa nti ono mutono twagala tumukwateko twagala tutambule naye paka nga tutuuse we twagala okutuuka. So nolwekyo wanaabeera ne concert wanaabeera ne performance yonna tugenda kubanga tugibatuusaako tusobole okuba nga tuwagira naye tusaba buwagizi bwammwe especially mu gospel fraternity tulina okudevelopinga tulina okupromotinga talenti yaffe kubanga Katonda agamuleka abaana abato bajje eriye abaana abato babeera bamalayika. Tulina omuzee nti twagala nnyo ebintu ebiyidde naye ate nga tulina okuva wansi nga tupromotinga talenti tugituuse waggulu si kutandikira waggulu ate tugiteeke wansi nedda. N'olwekyo Baby Gloria yakula n'abalala baakula kati talenti gye tulinawo currently ye talenti ya Jemimah kubanga ate platform zonna waali tete temugenda kubanga mwekwasa. A dream like no any other dream. Kasulanga, chilata chonga, chilata lule chalmuna stukirila. Dreamers like you and I never give up. The look for opportunity in the problem to make dreams a reality. Yeah, I will never give up. I will always rise up, one step to another. I know I will be there someday. Wow, beautiful. Thank you so much, guys. Kadde katukutte naye katubasibulire wano next time. Tujja kubanga tubatuusako kyonna ekinatuukawo era nga bwe mbagambye in case nga tulina awalala we tugenze. Godfrey tumwebaze atusinzidde wano e Makindye ku Beats House. Mbeere bulungi. Gamba bye bye.